Kiba kitegeeza mwe temukola overnight. Tuba twebase omusizi omubi asiga kiro. Olugero lwo Kristo yalugera. Ffe abalungi omusizi omulungi asiga misana. Omubi ajja kiro ne balekana mu overnight. Kiba kitegeeza mwe temukola overnight. Tuba twebase omusizi omubi asiga kiro. Olugero lwo Kristo yalugera. Ffe abalungi omusizi omulungi asiga misana. Omubi ajja kiro ne balekana mu overnight Mukama bayambe. Katonda tasobola kwogera muntu ngali muno. Kiba kitegeeza mwe temukola overnight. Zakatwogere ku mukuru ono asinga go muyita Jesus mutabani wa Katonda basingira mu muyita Katonda yennyini. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu. Kyufu atambulira mu bigere bye yazaalibwa mbeerera yazaalibwa mwana wa Katonda kola ebyamagero wiki gwoli musajja atambulira otya mu bigere bye omuntu yazaalibwa embeerera kitegeeza tosobola kutuukawo zakatutandike leka nkujukize kino Yesu yakugamba ye kennyini. Ndowooza katwogere ku mukuru ono asinga go muyita Jesus mutabani wa Katonda basingira mu muyita Katonda yennyini. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu. Kyufu atambulira mu bigere bye yazaalibwa mbeerera yazaalibwa mwana wa Katonda kola ebyamagero wiki gwoli musajja atambulira otya mu bigere bye omuntu. Balamusizaako nnyo nyini ddala mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Wasuza otya yonna gy'osinzidde wasiibye otya kisinziira wa gy'oli era kisinziira ekitundu mw'oli kaŋŋambe n'essaawa ku mukono gwo essaawa ebala mmekaawo ku ssimu yo. Twebaza Katonda mu byonna abeera omulamu emirembe gyonna. Nkwebaza olw'abantu bano abagenda okuwuliriza ebigambo bino olunaku olwaleero. Mpulira okusabako n'omusajja oyo n'omukazi mpuliriza akaddeko olwaleero. Nzikiriza ng'olina okuteesa okulungi era nzikiriza ng'olina ebigambo ebirungi eby'obulamu bwaffe. Nzikiriza nga wateekateeka you predestined us okutambulira mu kwagalako era ne mu kubeerawoko wateekateeka obulokozi okuva edda n'edda nga n'emisingi gy'ensi eno teginnazimbibwa. Byonna njagala kwebaza weebale ggwe Kristo ataggwaawo, weebale ggwe atuwa obulamu. Mukulike ennyo yonna gye musinzidde olunaku olwaleero. Njagala kwebaza Katonda mu byonna, njagala kwebaza Katonda akyabawadde ekisa. Era njagala kwebaza Katonda ku lw'emyoyo eginunnulibwa egyo. Twebaza Mukama. Amen. Nina video ziri bbiri zemplayinze nga tutandika era ngenda kubaako audio video gyenkuwa singa naba nfunye obudde maaso awo, naye ngenda kuddiramu ku omukisa katono nnyo. Tuddeyo wano ku muvubuka ono. Ebintu biri bibiri byenjagala okubategeeza. Ba atheists ba culturalists tutogera kuba sorry ba spiritualists wale baita ba spiritualists ba kizungwaza nnyo naye bagwa mu busamize obulogo okweraguza. Mukama yebazibwe nnyo. Nazi kuno nga bamanya nti omuntu wawali mulogo, bamanya nti omuntu wawali alina essabo musamize, manya ebintu biri bibiri. Teko kubanga mulogo era aloga mulogo musamize, so nga kizibu okwawula omusamize n'omulogo. Era amasabo gaabwe gabeeranga eyo wansi mu nsuku, era essabo kyabeeranga kya kivve nnyo okuliteeka mu maaso g'ennyumba. Era n'omuntu okufuuwa emmindi ng'atambula ku kyalo kyabeeranga kya nsisi. So omulembe guno tulina wave egenda mu maaso eyabo be tuyita ba spiritualists, abalaguzi, abasamize, abalogo, nti nedda
omukazi yatyanga okuloga kati olwaleero kyangu nnyo akyogerera mu lwatu nti ngenda kuloga era tulina abakulembeze b'obuwangwa n'ennono ndowooza nawulira aligawo esanga yayogera n'agamba nti ffe tuli balogo tuloga ne bamukubira mu ngalo ate oluvannyuma n'owulira ate abakaaba nti bandoze bamulogedde omusajja takyategeera bamuloze kinota. So a lot of confusion is happening. Kakati buli muntu avaayo okuyimirira n'abeera against Katonda, omulala n'avaayo n'abeera against Bible, abantu abo spirit eni ebiri emabega ya Antichrist kubanga ekolera mu mwoyo guno ogw'ensi, ekolera ddala n'ensi, emisingi gyayo, foundations zaayo ziviira ddala magombe. Abantu bano bafuna nnyo attention lwaki kubanga ekkanisa ya Kristo ne Bible, it's a hot cake. It's a cake to divide and eat. So buli omu awulira nga ayagala cake eyo bw'atavaayo kwogera ku kanisa ya Kristo, bw'atavaayo kwogera ku bulokozi n'agenga against it, intentions ziyinza obutavaayo. Kyekino bano abali mu mawanga ag'abazungu mutera nnyo okufollowinga ebigenda maaso mu sides ezeeyo, si neeyo yokka ne mu Afirika obanga otunuulira organizations ezateekateeka okulabika nti zimenya ekkanisa oba zimenya omubiri gwa Kristo ng'aba Freemasons. Mukama ebaziwe nnyo. So bingi nnyo naye mu byonna njala kubategeeza nti ekkanisa ya Kristo esigala nywevu. Kankuwe vidiyo eno ogiwulirize ey'omuvubuka ono, tugende mu byawandiikibwa. Leero ngenda kusoma ku byawandiikibwa bigenda kuba biwerako. Tutandike bwe tuti. Wuliriza. Kiba kitegeeza mwe temukola overnight. Tuba twebase omusizi omubi asiga kiro. Olugero lwo Kristo yalugera. Ffe abalungi omusizi omulungi asiga misana, omubi ajja kiro ne baleekanamu overnight. Mukama bayambe. Katonda tasobola kwogera na muntu ng'ali mu normal senses. Katonda tasobola kwogera na muntu ng'ali mu normal senses ze. Number 1, omubi yajja n'asiga ensigo ze ekiro. So omukulu ono waliwo nyumirwa nnyo abantu nga bansindikira bu video buno, obulinki buno, bu videos buno, nyumirwa nnyo. Ate bwe ndaba nga concern yeetaagisa tufuna akadde ne tugigabanyako ffenna ebirowoozo. Nkyagala nnyo, keep up that. Ndi musanyufu nnyo ku lwekyo, kitegeeza nti waliwo omulimu ogugenda maaso gukolebwa. Katonda takozesa muntu ng'ali mu normal senses ze, njagadde tukinotinga ekyo. Ekyokubiri n'ategeeza n'agamba nti ffe tetusaba kiro, omuntu yenna asaba ekiro. Katonda tasobola kumuwulira kubanga Katonda tasobola kukozesa muntu ng'ali mu normal senses ze. Atonda wa abantu otulo ne beebaka, then n'ayogera nabo mu kiro n'okwolesebwa. Nolwekyo mwabagenda ekiro mu kusaba, mwabakoola ekiro Katonda tasobola kubawulira olw'ensonga nti tasobola kwogera na muntu ng'ali mu normal senses ze. Ekyo nno kyabulabe njala kuddamu mikwano gyange abampeereza link eno bawuliriza balaba bafollowingira ddala ekyo nkyebaliza Katonda. Njala kutegeeza ebigambo bino. Omuntu Katonda gwayogera naye y'omuntu ali mu senses ze, ng'oli mu consciousness yo. Omuntu bw'akugamba nti Katonda tasobola kwogera na muntu nga tali mu senses ze, kiki ky'obeera otegeeza? So kiba kitegeeza nti omuntu abanga talina senses ze, oyo taba muntu, abeera abnormal. Abeera abnormal. That's what we call abnormality. 5 senses z'omuntu oba 6 senses z'omuntu abalala bayongeramu ey'omukaaga. Senses z'omuntu kuwunyiriza. Muntu awunyiriza. Omuntu afiringa. I can touch your body, you can touch my body. Okunkwagula nempulira nti onkwagudde, that's a sense. Mukama ebazibwe. Sensitivity. Hello. Bw'onywa ekikaawa olulimi lujja kutegeera nti olina ekikaawa. Mukama ebazibwe nnyo. So omuntu
ne Katonda abanga agenda okwogera naye era omuntu amanya kubanga in the spirit omuntu asigala ali open. Omuntu bwe yeebaka tekitegeeza nti nno ali in what we call subconsciousness nti tategeera aba ategeera just omubiri guno gwe guwumudde era omuntu asobola okweraba omuntu asobola okulota ne yeeraba osobola okulota nga weeraba omubiri gwo ng'ogulaba webase ku buliri naye ng'oli mu kulota nokera ku makya nojjukira bulungi nnyo gye wabadde yonna ng'otambula ekiro naye n'okomawo munda kyetuyite emmeeme ey'omuntu, not a spirit of a man but a soul of a man. So kati omuntu bw'ogamba munno nti Katonda tasobola kwogera na muntu ng'ali mu normal senses ze, normal senses, kitegeeza olina okuba ng'oli mu abnormality, olina okuba ng'oli mu abnormal senses. Omuntu ali mu abnormal senses tasobola kuwulira Katonda. No, omuntu alina okuba ng'ali mu normal senses ze. You can smell. If you can smell, which means you are breathing, or sa, or tegeera. Omuntu nga talina senses ezo, oyo taba muntu. Taba muntu, olaba n'ente naye neba yeebase, erina sense ewulira. Amatu gasigala gawulira nti nabadde neebase, ekiro ne mpulira omuntu ng'ayita. So omuntu bw'akugamba nti Katonda ayogera n'omuntu tasobola kwogera na muntu ng'ali mu normal senses, ekitegeeza abaako ekikyamu nga ye. Then okusaba ekiro tekitegeeza nti bw'oba nga weebase Katonda lwagenda okwogera naawe ngeri yokka. Tekitegeeza nti omuntu asaba ekiro nti Katonda tasobola kumuwulira, kubanga eyo yeringanga sensi y'omuvubuka ono nga ali mu kwogera. Abavubuka bano ebiseera ebisinga basagala bafokasingako nnyo, basagala naye olwa mikono gyaffe kubanga bato nnyo mpulira nga nswala noswala okujja okudiscussinga obuvubuka buno. Ate kinnuma nnyo ndi babuwa nnyo platforms, ate bano bennyini ababuwa bu platforms ate bafuna bwe tubataginga mu videos zaffe baziplaying tebasobola ziplaying. Wuliriza kiba kitegeeza mwe temukola overnight. Tuba twebase omusizi omubi asiga kiro. Olugero lwo Kristo yalugera. Ffe abalungi omusizi omulungi asiga misana, omubi ajja kiro ne balekana mu overnight Mukama bayambi. Katonda tasobola asiga kiro olugero Mukama waffe Yesu yalugera. Bible esomesa mu kitabo ekitubo ekya Luka 6. Tudduke emisinde. Luka 6 n'olunyiriri lwa 11 enyiriri ziriwo mpanvu. Awo lwatuuka mu nnaku ezo n'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde. Njagadde tutandikire ku lunyiriri kalu n'enyiriri mpanvu nnyo waggulu nnyinza obutazisobola ezo zonna mpanvu obudde butuddukako. Tandikira ku olunyiriri olw'ekkumi kale 6:10 Luka ne beetolola amaaso bonna n'amugamba nti n'abeetoloza amaaso bonna oli nange n'amugamba nti golola omukono gwo, n'akola bw'atyo omukono gwe ne guwona, naye ne balaluka ne boogera bokka na bokka ne boogera bokka na bokka bwe banaakola Yesu. Kakati yawe story mpanvu nnyo. Yesu bamunenya lwaki awonyeza ku sabbiiti n'ebirala. Kati olunyiriro olw'okubiri Luka 6:12 tudduke nnyo obudde sagala butulekerero. Awo lwatuuka mu nnaku ezo n'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Tukaddemu Yesu n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Luka 6:12. Luka 6:13 agamba awo obudde bwe bwakya n'ayita abayigirizwa be mu bo n'alondamu 12 n'okuyita n'abayita abatume. Awo obudde bwe bwakya. So kitegeeza ki nti obudde bugenda okukya nga Kristo ali mu overnight, ng'ali ku lusozi ali mu kusaba. Era Bible esomesa n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Kati kitegeeza nti bw'oba oyogera ku story ya Kristo gye yayogerako omusizi omubi n'omulungi, omusizi omubi we yajja Kristo atera abagambe nti abayigiriza bakira ku mukyabaga nedda tulaba eŋŋaano wasiga eŋŋaano nnungi n'ekijja kitya nga ate mu eŋŋaano ennungi mugiddemu eŋŋaano embi, n'abagamba ate mugikuulamu gireke
tunagikulamu ku lunaku lw'olwamakungula mugireke kubanga mugikulamu kati muyinza okuwuliramu neŋŋanennamu. Kati olugero luno olw'omusajja oyo omusizi Kristo ng'ageraageranya omusizi ng'akiwa ekifaananyi eky'eggulu. Bw'otugamba nti omusizi omubi yajja kiro okusinziira ku lugero olwo yajja kiro, n'olwekyo nti ffe tetusula mu overnight era abasula mu overnight basiga nsigo nfu. So kitegeeza ni ne Kristo yennyini gw'ogoberera tomutegeera kubanga ekisooka olinyanga Bryant n'omujuni onoonyeze ekkubo akapande bakulagiridde naye olemereddwa okusoma mapping, olemereddwa okusoma geography. N'olwekyo kati bw'obula ogenda kunenya bupande, nababula ku story eddaka eyo mabega. Omukulu omu tulina eggwanga lye twalimu kati ng'atuvuga nkutuvuga era alina okutwala ku hotel gye twali tulina ogenda okusula tusisinkana abagenyi be twalina okusisinkana naye yalwa mu kkubo. Mu kulwa mu kkubo ensonga yiino wammanga si nti guudo lwali lubi, si nti mafuta temuli, si nti motoka yali nnungi. Motoka yali etambula bulungi nnyo, buli kimu nga kiri oke, oluguudo lulamu bulungi nnyo. Naye omanye ekyabaawo omusajja ono yalemererwa okusoma navigation, yalemererwa okusoma GPS. So yakola ensobi emu n'alternatinga ku luguudo olulala n'atwala ku mpisaawa namba okukomawo okwetoola okugenda ku luguudo yalina okugenda. Ne tuyita ne wetwandiise naye nga twayita we twali tulina okutuuka naye tetusobola kuva mu motoka tusale tugende kubanga twaliwo zebra crossing tulina kwetooloola, twatwala obudde bwali bwanvu nnyo. Wali olina kunenya ani? Awo onenya ani? Onenya luguudo, onenya motoka, onenya ki? Onenya omuvuzi kubanga tamanyi bye yali avuga, navigation yamulema. So in this case ebyawandiikibwa bino olumu bitulema okuvunula si kubanga ndi bikyamu ne kubanga tetumanyi kubivunula na kubitegeera. Ekyo Bryant n'omujuni nekiyasisinkana kyekimuneka n'akavubuka. Mukama ebaziwe nnyo. So Kristo yennyini nyini asaba ekiro. Bayibuli esomesa nti awo lwatuuka mu nnaku ezo n'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Awo obudde bwe bwakya n'ayita abayigirizwa be. So kitegeeza yasulamu overnight ng'asaba. Obudde bwakya ku makya ng'alina okukola conference n'abayigirizwa be. Kati kitegeeza nti bwe tuba twogera ku musizi ayasula nga asiga eŋŋano embi, kitegeeza nti buli asaba ekiro aba mubi. That's the point. N'olwensonga efaanaganako bito Kristo yennyini naye tumukutte ng'asaba ekiro n'abayigirizwa be, obudde bwakya n'abatwala mu conference y'abaweereza balinayo meeting. Ekyo nno kitegeeza kitegeeza ne Kristo mubi kubanga yasiga ekiro ate gwe gwoyogerako gwogamba nti nange ndi mulokole. Naye oli mulokole oweeri bali be bayita abatukuvu, bali abagamba nti abaana b'omugule tebalina kusiiba ng'omugule akyali nabo, n'olwekyo obumugule walikomawo n'olwekyo kati tetukyalina kusiiba, tetulina kusiiba. Tekikola makulu. Bayibuli etusomesa mu kitabo ekitibwa ekya Bikola by'Abatume, ojjukira Pawulo ne Siira bwe babasiba. Bikola by'Abatume 16. Bikola by'Abatume 16 eyo ndowooza 12 eyo nkunoonyeza olunyiriri wano. Abiri mu ndowooza mu nnya Bikola by'Abatume 16 ndojjukira olunyiriri luli mu Bikola by'Abatume 16 Pawulo ne Siira bwe babasiba. Bikola by'Abatume 16 mmeka bikula wansi 2 16 2 mu nnya tuseewo obudde. Bikola by'Abatume 16 n'olunyiriri lwa 2 mu nnya. Kale somo lwa 2 mu 3 bwe babakuba emigga emingi ne babasindika mu kkomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Okay. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza mu kkomera ery'omunda n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba. Bali mu kkomera ne babayingiza ate mu kkomera ery'omunda n'ateeka ebigere byabwe mu nvuba. Abamanyi envuba imagine babakutte babatadde munda mu kkomera. Tugita maximum prison eno kkomera erikyasinze babatadde mu kkomera munda mu cells ate ne munda ddala babalaze nti babasibye babateeka mu nvuba bati giguberanga si mutego naye bakuteeka muli tosobola kutambula. Emikono ogiba mikono bagiteeka muli wegiti baso jingiza muli bati era egaba amagulu bagayingiza abamu babambaza ebiranga ngattu zibiranga ngattu tuna gye twagenda eyo
mikwano gyaffe baali babakutte mu misango gyali gyekusa kusoba byali biki kati nga bayita abantu abayinza okugenda okubeeyimirirwa naye it was really dangerous bakunyumiza bakulaga engeri gye babakwatamu mujjukira ebiseera ebyo byabayirina mu biro ebyali ebyenjaga mu gundi Japan basobola okwambaza engatto naye ng'engatto za bubaawo buli obwedda ebigero byambalira muli obeera ng'ayambadde engatto naye nga tebivaawo babisibira muli webiti so tosobola kuyimuka tosobola kudduka obeera muli bwoti nvuba amina kakati bali munda mu komera etana n'ebigere byabwe babisibye eryo komera kitegeeza abantu bye basiba banene Bible esomesa nti 16:25 bikola batume naye ekiro mutumbi Paulo ne Sira ne basaba ne bayimbira Katonda abasibe ne babawulira naye ekiro mutumbi Paulo ne Sira ne basaba ne bayimbira Katonda abasibe ne babawulira amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera nga gikankana amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'abaali n'ebyali bibasibye byonna ne bisumulukuka kakati overnight tewali Bible bwogenda kusoma olunyiriri lukugambye nti awo ne basaba awo kati musabe mu overnight. It's not a law, it's not a command. Nti omuntu tulina kutegeka overnight buli kaseera no, but we are getting a revelation tufuna okubikulirwa nti okusaba kuno ekiro it's a mystery which is hidden deeper. Obudde obw'ekiro ensi ebeera esirise, spiritual world rooms zonna zonna zibeera ziri concentrated. Abasamize bagolokokera ne bakola ebintu mubasinga okulogera. Kakati ono ojja kumwesanga nga tasobola kugaana musamize kuloga, era nno omusamize wagolokoka ekiro okusamira ekyo tekimuluma, naye ate omulokole wagolokoka ekiro okusaba ndi Katonda tagenda kumuwulira kubanga mubi ekiro agolokosa asige engano ensiga enfu. Nolwekyo Kristo yali mubi, kakati abasamize ate bo tubatwalira kubanga nabo babikola, bakopa eby'omwoyo mu Bible ne babikozesa eri. Kati Paulo ne Sira ekiro bagolokoka, era Bible esomesa mu Bikira 16:25 nti era ebyali bibasibye ne bisumulukuka, bonna ne basumulukuka. So fe tukiriza nti omuntu agenda ekiro mu kusaba overnight yonna gy'abeera agenze kasita abeera ekkanisa nga ntuufu, wabeerawo ebikutuka, wabeerawo ebita. N'olwekyo kati tukirize nti Paulo ne Sira nabo tubateeke mu kifaananyi nti basizi ba nsigo nfu, era singa baasiga eŋŋaano enfu kubanga omubi asiga eŋŋaano ekiro ffe tubeera mu kiro nga twebase. N'olwekyo Paulo ne Sira ono nabo tubatwalire mu ttuluba ery'ababi. Kale bano bazizza ebbali Kristo Mukama waffe, naye tumubalire mu ttuluba ery'ababi. N'olwekyo bwe tutyo abantu bwe bawuba, kati era ogenda okwetegereza olaba bakubira mu ngalo, olaba basanyuka. Okusaba ekiro mu overnight si kibi, si kigaana, kyabwa Katonda kubanga tulaba abaweereza abaakikolanga. Kristo kennyini Mukama waffe gwe tugoberera yakikola, bw'abanga yasobola naye okukikola. Lwaki asaba ate kakati ekyo reason ndala tuli tulala, bw'abanga ye Katonda ate lwaki asaba? Oluliba olulala kyangu nnyo tekikwetaagisa kutuyana kukiddamu. Nkimaliriza ekyo ndowooza mukwano gwange ensonga eyo gifunye. Mukama waffe ekiro yasaba asoma ekitabo kya Luka 6 n'olunyiriri olusookera ddala omaleyo paka wonaakoyera. Kiba kitegeeza mwe temukola omusizi omubi asiga kiro ne 13. Bw'oba oyagadde tandikira eri waggulu, bw'oba oyagadde lumaleyo lwonna, naye ekikulu kyabeera nti Luka 6:13 Mukama waffe Yesu akeera ku makya n'abayigirizwa be mu conference. Ekiro badde n'olukuŋŋaano olw'okusaba mu overnight, ate ku makyera ng'abeetaaga. Kyabwa Katonda. Bikola batume 16. Soma olunyiriri olusooka lwonna n'obweyagadde, oba yagatandikira ku lunyiriri 24 n'25. Ojja kusanga nga Paulo ne Sira babakola ne babateeka mu kkomera ne babasiba mu nvuba, bagolokoka ekiro ne basaba, abasibe bannaabwe ne babawulira. Kitegeeza baawulirwa.
Mukama ibazibwe nnyo. Babulwa besomesa nti Katonda ayogera naffe mu birooto n'okwolesebwa mu kitabo ekyengero. Era bw'atyo Zabbuli simanyi mmeka bw'atyo abaagalwa abo otulungi. Tekitegeeza nti n'omuntu bwe weebaka tagenda kwogera na Mukama. Omuntu okwebaka, omubiri gwe gwebaka, omwoyo tegwebaka. Tekisoboka. Omubiri gwebaka. Solo omubiri guwumula kubanga gwo gukoowa. Omubiri guwumula naye omwoyo tegwebaka. Omwoyo gwo gubeera gusigala still guli attentive. Nolwekyo yiwe aba ayogera naawe tekimugana kwogera naawe. Ne bw'oba oli mu kutambula wonna wayagadde taliiko misana taliiko kiro. Kiwedde ekyo ndowooza. Tetwagala tukimaleko nnyo obudde bungi nnyo mukwano gwange. Waliwo eddoboozi erala. In fact gwe gusoose okuwulira eddoboozi eno libantaaginzeemu era linnafunye. Kalingi kali awo. Kanziremu ku eddoboozi lino. Nagenze ne noonyereza video zino. Omusajja ono alina video zimpitirivu ziri eyo. Zirimu ebintu bingi nnyo. Nazudde ekintu nti ebiseera bye tugenda okujja mu myaka nga 5 mu maaso eyo 10 mu maaso amagezi g'abantu gagenda kweyongera naye ate amagezi agatali ga bwa Katonda. Abantu bagenda kubeera n'amagezi mayitivu nnyo. Omuntu ajja kuyimirira ng'ayogera mata ng'ayogera content naye nga tali si wa bwa Katonda. Amagezi g'abantu gagenda kubeera mangi, gagenda kusukkuluma. Kati omuntu yenna nga wakkiriza Katonda ekikwisaawo kiri kimu, Kristo. Nawuliriza ebintu bingi n'ensirika ne ngamba abantu n'abasinga bo balowooza nti ebintu ebimu bigwawo bugwe as a coincidence. Ebintu bino bingi nnyo, ensi eno erimu ebintu biyitirivu nnyo ebyateekebwateekebwa edda. Kakati nakugamba era nyananziremu kikugambe nti teri musamize, teri muntu akkiririza mu kusamira bajjajja asobola kuyimirira kunnyonnyola sitaani yaani oba omuntu okubeera n'ekibi. Omuntu bw'agolokoka ekiro n'akwata ente, omuntu bw'agolokoka ekiro n'akwata omwana omuto, omuntu bw'agolokoka n'atta munne, omuntu bw'abeerawo ng'alowooza bubi bwokka, omuntu ye bw'abeerawo ng'alowooza kukola bubi bwokka. What's behind that person? Kiki ekibeera emabega w'omuntu oyo? Kakati kizibu nnyo omusamiza okunnyonnyola nti nedda waliwo omwoyo omubi, kubanga gwe gw'oyita omwoyo omubi ogukozesa omuntu oyo ate eri babeera bajjajja. Bw'oleeta omuntu mu kkanisa nti ono omuntu mulalu tumusabire tukkirize Katonda, mwe mujja ne muwa obujulizi nti ono yali mulalu naye mukuyita mu kusaba Mukama n'amuwonya. Kakati ate gwe bw'oyogera nti Mukama n'amuwonya, awonyeza ki? Awonyeza ono omulalu, oyo ye bamuyita bamweyana, simanyi ye bamweyana. Agudde eddalu simanyi ebbaamu. Kakati oyo obeera ogobye jjajja bbaamu kubanga ye baga baamulangira bwereere, ate yabba teyatta baamulangira bwereere n'ennyimba baziyimba. Era abasamize batono nnyo abasanga omulalu ku luguudo, era bwe basanga omulalu ku luguudo bo balaba jjajja bamweyana, balaba bajjajja kubanga bo bakkiriza nti omwo mwe muli abalalu temukola kintu kyonna. Naye kati ate ffe bwe bajja mu kkanisa tetukkiriza Katonda abasumulule. Nolwekyo ffe tudescribinga spirit eyo mu bulala ate bo nayo bagidescribinga mu bulala. So kizibu nnyo omusamiza okwenyola sitaani yaani, kiba kizibu kubanga era asolokera ku makya nagoloka n'agamba nti ffe tuli balogo tusobola n'okukuloga ne bakuba mu ngalo kubanga bo bakimanyi tebasobola. Naye ate ffe no mu kkanisa bwe tunnyonnyola eddogo ate tumaliriza tunnyonnyodde bubi bwa sitaani nti waliwo omwoyo mubi oguli emabega. So bano bonna abavubuka nzize mbawuliriza naye balina ekintu kye batasobola kunnyonnyola, tebasobola kudescribinga Lucifer sitaani yaani. Byonna bajja kubyogera, basobola okwogera bintu bingi nnyo. Research bajja kukola nga mungi nnyo. Naye kizibu nnyo. Kiringa ng'okumira ne bagamba nti omuzungu yaleeta wano eddiini era bano bonna bali mu madiini g'abazungu. Abalokole bonna bali mu madiini g'abazungu kubanga Yesu kibi n'ebirala. It's a failure kubanga teri muzungu yatandika ddiini. Omuzungu yaani
omuzungu yano kubanga obaggo bolaba nti buli muntu alina olususu olweru ndi muzungu bulwala omuntu alina olususu oluddugavu nti oyo mudinka mu Sudan nedda Kristo kenyini si muzungu is not a European is not American abazungu ba Europeans Omumerika si muzungu nedda Kristo Ibrahim si bazungu Ibrahim amanya gonna bayokana bonna amanya gonna gali derived gava mu mawange eri amala tegava mu bazungu gonna amanya gali translated njala kubula nga tugenda okuwumulako nkukomeza mu ka video yako emyaka 10 emyaka 5 emyaka 10 egigenda okujja ojja kwesanga ng'ennyukuta n'ebigambo bitandise okubula nga tukozesa bigambo birala ng'ebintu kati biri translated mu ngeri endala mukama ebazibwe nnyo munzikirize nkomewo tukomewo ne ka video kano tukamaliriza omukulu n'ekigambo kyeyogedde muno ekyatawanyiza Oluganda nange nembiwuliza nengamba naye musajja alinga yagenda sense naye mukumaliriza nga never katukomewo tuva nkujukiza aba best ginnats bebataddemu sente olunaku lwalero gye twasobodde kubeerawo kubanga twali tukwatiddwamu n'emirimu emirala nzikiriza nkomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo gonna ali ku mikutu gyaffe gya Just Gospel Media Uganda nkulamusizaako nnyo bali kutwagala naawe atata tuwagala naawe era nkulamusizaako nyongera okukola disclaimer oluwaddemba okuyitawo n'ogenda sikukaka kubanga eri abali abalowooza nti bwe tubeera wano tuli mu kunoonya ssente Mukama bankumulaba nkomawo kitundu ekyokubiri tovaako Well, kwirikira nnyo ddala mukuumulako saagala nkutwale wala nnyo wuliriza sound eno tugende maaso wuliriza wulira Zakatwogere ku mukuru ono asinga gwe muyita Jesus mutabani wa Katonda basingira mu muyita Katonda yennyini basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu kituufu so atambulira mu bigere bye yazaalibwa mbeerera yazaalibwa mwana wa Katonda kola ebyamagero wiki gwoli musajja atambulira otya mu bigere bye omuntu yazaalibwa embeerera tegeeza tosobola kutuukawo zakatutandike leka nkujukize kino Yesu yakugamba ye kennyini amazima gali kufuula ow'eddembe nakugamba emabega alina engeri gyaddusaddusaamu ebigambo awo negatagata mu bufaananyi bino byonna ba atheists babikola kugambye programu nene tetandise kati programu nene ebitongole biyitirivu bwe kibeera nti Bayibuli kitabo si kyabwa Katonda lwaki bafuba nnyo okukirwanisa bwe kibeera nti Yesu tebamukkiririzaamu lwaki bafuba nnyo okulaga the other part nti Yesu teyaliiyo kale wabanga yaliyo naye kino nedda secret societies empitirivu nnyo ezirina amaanyi ezavaayo ne kakati ezikyaweesebwa okulabika nti n'ekitabo ekitibwa Bayibuli bakisuula ku ttaka Bayibuli oba eri ku ssimu yo oba eri mu ngalo zo busole oba eri mu mpapula tomanyi lutalo luweesebwa ku makya nakiro okulabika nti esuulibwa ennyiriri ezimu ne bazikuulamu amakulu agamu ag'ebigambo ne bagakuulamu ne bateekamu ebigambo ebirala basobola okutuukiriza ebyo abamu ne bagamba nti Yesu yali projekiti ye yasimbibwa teyaliiyo Yesu teyaliiyo era erinnya lya Yesu bapanga pange kubanga kakati bapanga pange era balipanga ennyukuta J teyaliiyo n'olwekyo abazungu bagira naye omuntu ayogera ebigambo ebyo oba erinnya lye busuulwa alphabet si zonna ezikolebwa ennyingo ezigatta erinnya lye erya busuulwa lutaaya zonna alphabets ABCDEFG nkugambye mpuliriza
abazungu babinnya abazungu baddiyo kye batukola abazungu batusiba n'eddiini mutwe batukola beti era abazungu baleta era abazungu Ethiopia wano teyafugibwa muzungu ne bamanyi Kristo era si ggwanga ly'abasiraamu ne bamanyi Kristo Mukama waffe yeebazibwe nnyo kakati abazungu teri oba oli Muganda oba oli Mulugwala kanjogere nnyo ku Baganda bano kubanga bebasinga ennyo okutinkisa n'obuwangwa n'obusamize n'obulogo n'abalala gye muli eyo ne katemba wammwe erinnya lyo liwandiike wansi awo kwata peni owandiike erinnya lyo kugambye kwata peni owandiike erinnya lyo wansi omaze okuliwandiika then ogende okwate kye tuyita alphabeticals ez'abazungu alphabets gwayagala ogoba abazungu gwe ali awo aleekaana wandika alphabets wansi alphabets ezo erinnya lyo olaba likwatagana na erinnya ennyukuta ezikola erinnya lyo ze zimu n'eziri mu alphabets A, ba, cha, da, nga, la, ha, fa, cha. Nebona enyukuta ezo nebona zizo zatulire okulenja tuze y'Oluganda zatuze ozize mu Luganda. Ha, cha, la, ka, ga, ha. Zonna totulimba zisigala empandiika yazo. Singa nfuna wano banfuni wano wempandiika nfunira wempandiika wano mpandikiwa nfuna wempandiika wano mbeko kyenkulaga tugende ku wano wonna tewali wenyinza kuwandiika gundi kambeka ekintu kyenkulaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu entegeera yange endala nnyo oba oli awo ku bintu nze engeri gye mbirabamu ku bintu engeri gye mbirabamu olaba ekitabo kino singa oba onaakiraba singa erinnya lyo yegwe Lutaaya nze Lutaaya lisookeswako ero oba onaagiraba ero eyinza obutavaayo bulungi ero kisinziira essimu yo gitaddewo otya era erinnya naaliraba otya ero liiryo ero Lutaaya eno ero bagipronouncing batya mu Luganda this is ero Lutaaya ero bagipronouncing batya mu Luganda la kati spelling erinnya Lutaaya UTAY linnya lya Luganda era linnya lya Baganda abeeyita abasamize era abagamba nti babuwangwa na nnono nze mbuuza if that is the case lwaki eno era yemu gye tusanga mu alphabets z'abazungu bemugoba bemuwalana bemugamba something is not adding up erinnya lye ery'Ekiganda erinnya lyo gwe Omulugwala mpuliriza gwe Omukiga mpuliriza nze batemwererize nzaani twina omujuni nze twina amasiko ennyukuta ezikola tuna amasiko ziri mu Lunyankole alphabets ezo zonna z'olaba ziri mu Lunyankole kati njagala tuddeyo eri omusajja ono owulirize ebigambo bino ebisooka byenjagala twogereko ebisigadde bina nabiwuliriza n'ebisooka byenjagala tuwulirize sonyiwamu kubanga byabaddemu concern enkulu wulira
Ndowooza katwogere ku mukulu ono asinga gwe muyita Jesus mutabani wa Katonda basinga era mumuyita Katonda yennyini. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu kubanga ye ali mutukuvu. Katwogere ku mukulu ono asinga gwe muyita Jesus mutabani wa Katonda basinga era mumuyita Katonda yennyini. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu. Kyufuso atambulira mu bigere bye yazaalibwa mbeerera yazaalibwa mutambulira mu bigere bya Yesu number 1 kubanga ekisooka Yesu yazaalibwa mbeerera nga tosobola kuzaalibwa nga Kristo bwe yazaalibwa. N'olwekyo tosobola kutambula, you cannot be Christ like. Tutambulire mu bigere bya Yesu. Yesu yafa n'azuukira, kitegeeza nti gwe tosobola kufa n'ozuukira, kitegeeza tutambulire mu bigere bya Yesu. Yesu teyawasa, teyazaala baana, n'olwekyo gwe ate oli mu kuzaala baana, kitegeeza tekikola makulu gwe kugamba nti ntambulira mu bigere bya Yesu. Kizija kino nkulu kyagezaako okutunnyonnyola. Nkuddizeeyoko eddoboozi lino liyinza okuba liri familia gy'oli kubanga ngenza okutuukayo baaba ng'omusajja ali kuli eri alina ebintu by'ateekayo wali muganda wange. Ebisigadde sandiyagadde nnyo okumuwakanya okusinziira ku vidiyo ze 10 zempuliriza. Naye bwe kituuka eno mu Bayibuli, bwe kituuka eno mu bino ebya Bayibuli n'enteekateeka y'obwakatonda obwa Bayibuli abula nnyo kubanga togenda n'owuliriza vidiyo ze endala ate ng'akulaga nti akkiriza Katonda, n'owuliriza vidiyo endala ng'owulira nti ate akuba Katonda either an atheist, n'owuliriza ewalala ng'akkiriza, owuliriza vidiyo ze zasookera ddala wansi ng'akuba Yesu taliiyo, project bapanga mpange. Kati juze mebegakawo Putin yavayo n'alaga crafts ziraga nti Kristo yali muddugavu, yali alina black skin, dark gundi yali alina gundi kale ya black. Kakati ate no era omuvubuka ono y'omu n'avayo ate n'alaga nti Russia yaleese buliyo tubagamba nti Yesu muddugavu, abazungu baatubika amaaso nti Yesu yali mweru. Contradictions. That's why nti bw'owuliriza videos ze zisinga zonna ateekamu disclaimer ya conspiracy theories. Bwe tuba twogera ku Bible, it's not a conspiracy theory. Si biboozibozi ebiteekeddwa. It's not a conspiracy theory. Bible is not a conspiracy theory. Nedda wabula ebiboozibozi eyo ebibeera eyo biyitibwa conspiracy theories, ebyo bigattibwa. Wuliriza. Katwogere ku mukulu ono asinga gwe muyita Jesus mutabani wa Katonda basinga era mumuyita Katonda yennyini. Basomesa bagamba nti mutambulire nnyo mu bigere bya Yesu nga bagamba ye ali mutuukirivu. Kyufuso atambulira mu bigere bye yazaalibwa mbeerera yazaalibwa mwana wa Katonda kola ebyamagero. Wiki gw'oli musajja atambulira otya mu bigere bye omuntu yazaalibwa embeerera. Kitegeeza tosobola kutuukawo. Katutandike leka nkujukize kino. Kale tosobola kutambulira mu bigere bya Katwogere ku Bible weba esomesa okutambulira mu bigere bya Kristo. It is to walk like Christ. It's a walkable journey. Olugendo luno lwe tulimu olw'obulokozi. Omuntu yenna kasitakkiriza Kristo aba atandise olugendo olupya mu bulamu bwe oba mu mwoyo. Omuntu kasalanika olugendo luno, bino bye bibeerawo wammanga okutunuulira ekigambo kya Katonda nga source eyinza okumutegeeza Katonda byayagala ne byatayagala. Nga bunatunulira n'ogamba nti Uganda ina constitution, so mwe muli amateeka agafuga eggwanga, mwe muli amasiga agalamula eggwanga. Nga bonoolira nti eri abasamize batuula wansi ne bababuulira jjajja bino tabyagala, bino jjajja abyagala, bino jjajja Mukasa tabyagala, bino abyagala. Era bw'oleeta bw'oba ogenda kumusaba obugagga okola bw'oti, era bw'oba okubugagga obwo bukuuma okola bw'oti, era bw'osobyamu saddaaka eyo akunona n'akutta n'akwata omulala. So kakati nga bwe kiri bwe kityo eri bakikopa eno wankubadde bali tebawandiise bitabo, naye ate kino ekitabo kyawandiikibwa kiri sacred. Now Bible esomesa mu kitabo ekitibwa ekya Yokaana essula esooka n'olunyiriri lwa 2. Yokaana ekitabo ekisooka ekya Yokaana bikula nange Yokaana ekisooka 2 n'olunyiriri lwa 6 tuba tutandikira. Kale somo olwokutaano n'olwomukaaga. Tutambula tutya mu bigere bya Kristo? Okutambulira mu bigere bya Kristo tekitegeeza nti olina kukopa Yesu yazaalibwa mbeerera, n'olwekyo naffe tulina okuzaalibwa
embeerera. Mukama yebazibwe nnyo. Tekitegeeza nti kakati okusinziira ku Bayibuli Yesu yalinnya ku mazzi nange kaninye ku mazzi. Tekitegeeza nti okutambulira mu Kristo, okutambulira mu Kristo, to walk in Christ or to be a Christ like. Tekitegeeza nti akati ngenda kukola bye yakola. Newankubadde nga Bayibuli esomesa nti mulikola n'ebyo bye saakola. Mulikola n'ebyo bye saakola. It is not a Christ like journey. Okutambulira mu Kristo lugendo lwa bulokozi. Lugendo lwa bulokozi. Tukaddemu okutambulira mu Kristo lugendo lwa bulokozi. Tekitegeeza nti okutambulira mu Kristo mugenda kukola Kristo bye yakola. Never. Kubanga eri abantu bangi abakola Kristo byataakola mu bulamu. Era eriyo ebintu binyinyo bye tukoze mu kanisa ya Kristo olwaleero nga Kristo teyabikolako. Sagala kikwewuunyise nga teyabikolako. Bye tukoze mu kanisa ya Kristo nga Kristo teyabikolako. Kristo teyagatta ku bagole. Abagole bagattibwa mu kanisa day and night. Mu kanisa ya Kristo. Kristo. Omufuna ndowooza. Ekyo kimu kinyagala okulaga. Nti bwe Bayibuli besomesa okutambulira kanko olunyiriri lugamba Yokaana ebbaluwa esookera ddala 2 n'olunyiriri lwa 5 agamba nti naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu ye. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Tukaddemu. Naye buli akwata ekigambo kye. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ekisooka byonna okutambula nga Kristo, kutambulira mu kigambo kye, kutambulira mu ekyo kyayagala, kutambulira mu ekyo kyali mutukuvu, mutuukirivu. Yatugamba nti mubeere batukuvu nga nange, nga kitammwe bwali omutukuvu. Hello. So omuntu bw'atawasa si kyekibi, era bw'awasa si kyekibi. Kristo wabanga tetumulaba nti mu Bayibuli gye tukwatayo ebitabo 66 Kristo teyawasa, teyazaala. Nolwekyo nange sigenda kuwasa, sigenda kuzaala. Gwamanyi, you are fine with it. It's not part of our doctrine. Gwamanyi. Now, olunyiriri olw'omukaga lugamba ayogera ng'abeera mu ye, oye Kristo. Ayogera ng'abeera mu ye, kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambula. Oluzungu lugamba lutya? Oluzungu lugamba, he that saith that he abideth in him ought himself also to walk even as he walked. So kitegeeza nti bw'obanga ogamba nti obeera mu Kristo era otambulira mu Kristo, n'olwekyo olina okutambula, ought himself also to walk as he walked. So olina okutambula nga Kristo bwe yatambula. N'olwekyo twagala tulabe Kristo yatambula atya. Fe okutambula nga Kristo bwe yatambula kitegeeza ki? What does it carry? Ndowooza mu maaso eyo tugenda kusomesa kye bayita walking in Christ. How to walk in Christ. Kitegeeza ki okutambulira mu Kristo? Bayibuli esomesa tegenda kutuleka mabega. Peter ekisooka, ekitabo kya Petero ekisooka, Petero ekisooka 2:20 obudde bunziruseeko, 2:20 Petero ekisooka 2:20. For even hereunto we ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Oluganda lugamba kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, ng'abalekera ekyokulabirako, mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Mulyoke mutambulirenga mu bigere bye.
tutambulira tutya mu bigere bya Kristo kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. N'olwekyo Kristo omulimu gwe yajja okukola wano, Kristo entambula ye yali spiritual, obulamu bwe bwali spiritual, mission ye yamuleeta yali spiritual. Tewali kyamuleeta nga kyali part of the physic newankubadde yali in physic, naye ekyamuleeta kyali kiri spiritual. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bayibuli kyeva esomesa mu kitabo eky'Abaruumi 8:4 tetutambulira we should not walk in the kanonye Baruumi 8:4 ndoza nakoma ku olwo Baruumi 8:4 lugamba lutya Baruumi 8:4 lugamba kale soma n'olwokusatu wali waggulu Baruumi 8:3 gamba kubanga amateeka kye gatayinza kubanga manafu olw'omubiri Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi eky'omubiri ogw'ekibi era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. Olwokuna Baruumi 8:4 obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Tetutambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Kakati ffe mu kutambula kwaffe tetugoberera mubiri, tugoberera omwoyo. Who he is in the spirit, that is Christ. What he is in the spirit, glance ye yatusigira in the spirit, that's what we follow. Tetugoberera mubiri ndi mu mubiri okay kale Yesu yalya, tetulya mmere kubanga Yesu ne yalya. Tetwebaka kubanga Yesu baawona yeebaka. Bayibuli esomesa nti awo Yesu ne yeebaka, awo enjala n'emuluma. Tetwebaka kubanga tukoppa Kristo ndi yeebaka, kubanga before Kristo nga tannaba nakujja abantu beebakanga. Onfuna Kristo nga tannaba enjala kumuluma kufuna kyakulya, Bayibuli esomesa nti awo enjala n'emuluma, awo ne bamuzuukusa n'ebirala. Tekitegeeza nti yali yakasooka. That is mu mubiri bamusooka. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye waliwo ekintu eky'omuwendo ekiri munda mu mwoyo kye tugoberera. Ekyo kye njogerako ekiyitibwa ekigambo kye. Tutambula ng'ekigambo kye bwe kyogera. Bayibuli esomesa nti bwe muba munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Yokaana 2. Yokaana Enjiri ekitabo si Yokaana Enjiri, Yokaana ekyokubiri essula esooka n'onyirwa 6 obudde bunzireseeko. Yokaana ekyokubiri essula esooka n'onyirwa 6 nakuno kwe kwagala. Buliriza, nakuno kwe kwagala kuliwa okutambulira mu biragiro bye, okutambuliranga mu biragiro bye. Ekyo kye kiragiro nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye mulyoke mukitambulirengamu. Oluzungu lugamba lutya? And this is love, that we walk after his commandments. What are his commandments? His commandments is the book of the law, and that is his word, and his word is in the spirit. So he himself is a spirit. But tuba tugoberera Kristo, tetugoberera mubiri. Nti akakati olidde omuvubuka ono ng'ayogera atandika akwata bu video bwe n'abudduse emisinde awo mukyamuka musajja alina amagezi, alina okubikulirwa. Kristo bw'aba tutambulira mu Kristo odde wakugambye nti akakati oba ogira bwoti ekisooka Kristo yazalibwa mbeerera, tosobola kuzaalibwa mbeerera, nekola bwati nakola bwati tosobola kubeera bwoti. No, tekitegeeza nti no Kristo bwe yatambula mu mubiri ndi bwe tulina okutambula. Never. Bible esomesa, and this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, you should walk in it. So we walk
in his commandment, and we follow his promises, because his promise and his commandment is yes and amen. Mukama yebazibwe nnyo. Mukama yebazibwe nnyo. So we walk according to his commandment. Kristo tatulagiranga konti mugende muzalibwa abakazemberera. Kristo tatulagiranga konti mugende mulye. Tatulagiranga konti mugende muwase. Never. Si kiragiro nti mugende muwase kakati atawasiza nedda. Nedda. Never. Naye tojja kwesanga tatulagidde genda kulya. Naye tatulagidde okusaba. Mukama yebazibwe. Netumukopako okusiiba. Tumukopako okusiiba. N'abasamize bamukopako okusiiba. N'abasiramu bamukopako okusiiba kubanga it's spiritual. Nolekyo okutambulira mu Kristo, it is spiritual, not physical. Lwaki Mukama tabanjagalira? Kansubye nti no nkuzeemu era nawe ofunyeemuko. Ebisigadde video endala tulina ebintu bingi nnyo ebyokutunuulira. Mukama atwebe wibudde. Abanjagalire Mukama. Mbagala nnyo nze Nicholas. Kansubire nti no leero sikunyiizizza. Nemwe nabamanyirira. Ne bwe nkunyiza ne bwe sikunyiza nsigala yenzi. Era nsigala nkola omulimu ogwo. Nyongera okola disclaimer. Nze Nicholas. Ate nkwagala nnyo nga bwe neeyagala nange. Oba onyiigira gw'omanyi. Oba olayikinga. Oba osharinga. Oba tosharinga gw'amanyi. Oba ofollowinga gw'amanyi. Oba okola unfollow gw'amanyi. Sigala nze Nicholas. Sigala nkola emirimu gyange, sigala nfuna sente zange, sigala nfuna omusala gwange, sigala mpeereza. Abanjagalire Mukama, njala kwebaza Katonda ku lwa Apostle Naboth. Mukama akikubalire, nenyera Mukama waffe Yesu. Abanjagalire Mukama, mweraba. Salute you all. Bye bye.